kati ne bwe mba nfiiriddeyo nga simatuse kiso temulaganga omulambo gwange ku TikTok wadde ku YouTube munziike ekyo kiggwe ate kirala omulambo teguba na makulu newe munziikayo era singa otobanga alaama newe munziikayo bana omulambo gwange temuguteekanga ku TikTok wadde ku YouTube oba social media platforms ez'enjawulo. Ebyo si bigambo byange, byabadde bigambo bya Ssenga Kulannama era ebigambo bye byabadde bisembayo yabadde nga akola ekiraamo oba eddaami oba yabadde nga alaama. Ssenga Kulannama oluvannyuma lw'obutwa omumusensera ekibumba mukazi wattu yasazeewo okubeera nga agenda mu nsi z'ebweru eyo asobole okubeera nga ajjanjabibwa ekibumba naye bagenze mukolako operation ya kibumba. However, tegenda twala nnaku 2 oba wiiki ejja nti oba omwezi ogujja agenda kukomawo oba myezi 2 mbw agenda kukomawo kale tugambe myezi 5 agenda kukomawo oba tumuwe myezi 7 nti agenda kukomawo tumuwe myezi 10 nti agenda kukomawo nedda. Mukazi wattu agenda mmalirayo dda ekitone nnyo minimum mwaka mulamba ng'ali admitted. Just imagine ogenze 226 ng'atandika ogenda kukomawo 227 ng'atandika mwaka mulamba weddu. Bino ebyabadde ebigambo ebya Ssenga Kulannama. Naye era nga sinabeera nga mbikuteerako nkutegeeza omulongo waswa azze okubeera nga akutaasaako ebyokoola ebitambo ebijjankunene ebisiraani obutaweebwa ebizibu byonna ebikuzimbyeko akayumba. Omulongo waswa avuddeyo okubeera nga ajja akkumira ekyoto naye nga ojja sobola nnyo omukubirako ku enamba y'essimu eri wansi. Details ogenda ziraba ku vidiyo eno nga ekomekkerezebwa. Nze ngenda kulongoosebwa Kibumba. Tugenda mu ggwanga ki? Ngenze Germany. Naye akadde kano tugende mu Ssenga agende mu ddwaliro ate nze ngenda kusigalawo. Gwe togenda leero? Nze sigenda genda nja musangayo oluvannyuma kubanga bagenda mu admitting ebbanga ddene mwaka mulamba ng'ali admitted. Era tugenda kubanga tawuliza wabula kyolina okunnyonnyola abantu nti essimu ya Ssenga yo teriiko WhatsApp oba call teriiko kuba tebamukkiriza kwata ssimu ate situjja kuresivinga abantu be ng'akyali mulamu. Kati essimu teriiko. Essimu abantu bajja kukozesa yange 0772 62384 oba 0753 twagala okwebaza bannayuganda abo abagezezzaako okujjanjaba Ssenga kubanga abantu bangi. Omwana yasinzidde Dubai eyo n'aweereza miliyoni 5 kadamu abantu bamuwadde miliyoni 2, 3, 5 meka batuwadde. Mukyala wabeera woobeera mutambula mwenna. Ati kakati operation eno oba okumujjanjaba kuno oba obulwadde buno mu ddwaliro lyalaga tebetaaga mujjanjabi. Malwaliro g'abazungu mugamanyi. Ate tulina okunoonya ssente. Ate tulina abaana abato. Tulina ebintu bingi ebyetaaga kati oba operation basobola ogikola ng'ali yekka tikinnetaagisa genda leka lujja tutwale omulwadde ennyonyi obudde bugenze. Tebakkirizayo mujjanjabi naye nze twasasudde Nansi agenda okuba nga andabirira eri. Ekirala bangi batusekeredde nnyo mu bya ssente. Akulayitiyo lujja twagipangisizza. Mu Sudaani yatuwadde ssente nnyingi nnyo za myaka 5. Ennyumba mwobadde osula? Twagipangisizza, tetwagitunze. Ekyo lwaki nkyogeddeko tubalage nti nebyo tubadde baagala tutunde tujjewo tebyavuddewo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.